mwasize mutya abatulaba yonna gye musinzira okutulaba itesotokeera kironyo byabesu yoga swam kuma mama tena no waitenu benyo poyo no winyo wakede neno wa kamine no waiye langiti uno ningo kopanga uno dushu yes aluru ajolu magwe enike anyinganya tipachu pacho ene abe moti kama ite yeshe kabanya kitarambara mukizeho muno mugamba muta ojomba kunda kandi mbagonza muno yes nabachira omri entechaniza yitu abanjagala munonyeko naddala wali eri ku page yange eya YouTube wali ku Uganda ddala wosinga okufuna programs ezenchuka awo kawozija ezange za pachoto ngononya pachoto oba pacho ojja kubanga onsanga ku Uganda ddala tewerabira nti ntambula ne bannanga ba Glorious Kindergarten Nursery and Primary School atengeera basangi wali eri Lugala Masanafu ne ntambula ne bannanga ba Farouk and Sons bayina ebintu birungi nnyo ebikozesebwa mu nyumba era basanga ku Entebbe Road opposite Kobil nga wakava ekibuye ku roundabout ojja kubasanga ku Kalina Enjeru Farouk and Sons wasangibwa sijja kwerabira of course abanafa ba Genuine Estates nabo bentambula nabo gwayagala plots eziri very genuine oyagala ekyapa ky'omungalo genda makaga bwe gali wali eri wakisojja kubanga bafuna bulungi nnyo ku kizimbe ekyo kya Genuine House oba amakaga Genuine ojja kubanga bafuna obulungi nnyo kale nkwebaza kubanga otambula naffe tugenda mu maaso nakutunuulira bigenda bifa mu ggwanga era nga olwaleero njagala twogereko ku ensonga akalulu k'ekawempe threats n'ebirala bingi nnyo njagala kwogerako olwaleero ku magye agaleetebwa simanyi oba magye oba mbayite batya abasajja ba JAT betwalaba abasajja abo twebuuza baafubutukawa era yabadde ensonga nkulu nnyo mu Parliament era njagala bannange bonna bali ku side ekolaki eri ku opposition n'abamu abategeera bali mu NRM n'abalabe nga boogerako ku nsonga eno nga nabo bagamba their candidates kubanga bano abantu tebali mu kukolaki ate abantu bano simanyi oba babajjewo obusungu balina bungi nnyo balina ebyambwe balina ebijambiya balina biki byonna emmundu balina bbiri ku mubiri bambadde amakookolo teboogera tebalina kye bakugamba tebanyega oba abatoogera babayita batya extreme oba bakasiru ate wabeera kasiru emirimu ng'amanyi ogikola amanyi ti ono mukwata ono mukuba waya ono mukolaki kale ebyo bye twagala okwogerako n'ensonga Kigala yatawulira kasiru yo yatayogera naye bano teboogera naye bakuba kibooko bakoze abantu okitegeera so kakati twagala genda nze nganze njagala genda maaso nakwogerako nnyo ebinkwatako wiiki eno wabaddewo ebintu bingi nnyo ebitusomoozezza ffe nga bannayuganda ffe nga bannankyukakyuka baagala enkyukakyuka mu wiiki eno yennyini tufunyeemu amawulire nga omukulu mutabani wa mwami Museveni nga bayise meeting ku UCC n'atuma Balamu agende agituulemu nga mu meeting eno mbubaagala buli nannyini house media oba media house byonna byebimu mbu abannamawulire bonna bagende basome obwakaada simanyi bagende enkyankwazi bagende babatwale bakole obwakaada bakomewo nze abuuza we twali tugasoma mwali muli ludda wa tulinako fees gwe twakozesa owammwe nti nno bannamawulire balikola amawulire nga beekubiira sayidi emu nga basinziira ku kyakoleddwa ekawempe nti babadde bakola ebintu byabwe nga babikola mu bukyamu nga bakuba abantu nga bayoola kanso nalukoola okumuyoolayoola ng'omubbi bannamawulire ne balaga ebifaananyi bya security ng'ekola ebintu ebitaliiyo nalukoola atambula bamusisesise atambula bagezezako muteeka ku piki bamusise ku piki ng'alinga mubbi waakyo oba musajja watu bamukutte ngoye baziyuziza bakoze buli kimu kyonna yenna aswadde mu bantu mumukoze ebintu ebitaliiyo bannamawulire bagezako okukola ebintu ebyo then ne mubakuba Ibra sawa zino wetwogerera tetumanyi oba eriiso lirigenda kuddamu kulaba naye nze nvuddeyo ku nsonga ya bannamawulire olunaku olwaleero ti bannaffe bannamawulire abantu bano ku luli balumba bannamawulire era nga Bobi Wine atwalayo ekiwandiiko kye kya violating human rights z'abannayuganda ng'atwala kiwandiiko kye wali ku EU era ne bakuba bannamawulire bangi nnyo naye
lwakuba twagala omulimu gwaffe, but we would have sat down ne mulaba mmwe ti ab'amawulire nabo we are useful in this gwanga. Kaakati gwe okuvaayo gamba tinno lwakuba bannamawulire baalaga bannayuganda ebibi security bye yali ekola mu kaluluke mu nominations z'Ekawempe, bwe ne muvaayo ne mukola ne meeting mangu gye n'omuhoozi oyise oteesewo directive nti buli munnamawulire agende ekyankwanzi abeere atendekewo okubeera card and what. Who told you we all want to be cadres? Ani abagambe ffenna twagala okubeera bakada simanyi biki kya munnamawulire bw'omujjaano kati n'omutwala eyo agenda kudda nga akyategeera byakola, oba mwagala bajje nga they write only good things about you. Kati mugenda batwala muba managing kubanga bo ba media houses na biki kale abantu badde nga bavuma abantu ku TV ez'enjawulo ku radios ez'enjawulo, mmwe we babanga opposition be boogera mugamba nti babavuma, naye abamwe baba bavuma aba opposition, ebyo byo si bivumo okitegeera yaboogera ebintu ebituluma obanga like bajolonga abantu bano ababulijja bali mu opposition abalala, mmwe ebyo tebibaluma tebibakwatako okitegeera, naye webiba ku bantu webiba ku mmwe nga bimutandika okugamba nti bajolonga abantu and what have you, they are giving information embi eri abantu ne muwa an example of era nga mukozesa mufumbiro nti avuma abantu. No, tuba tetubavuma, we are just giving you our points okitegeera. So nga munnamawulire nkunga bannamawulire bannange ng'omuntu teyavaayo okusomesa mbu akugamba nti akutwala simanyi yegindi oba mugende mukole ki simanyi mugende mu training simanyi biyabwa cadaship simanyi biki mbu babatwala kyankwanzi, ate akusomesa nkunga bannamawulire bannange era nga mbagamba bannange temubigendayo. Tubadde nga tuyita mu bintu bingi nga they've never come out as government, bakimanyiko nti n'abannamawulire mwetuli okujjako okwagala otumanyiro tufuula ekitagasa era kye baatufuula mu bantu n'omuntu atalina n'omuntu atalina kyamanyi ku mawulire n'avaayo n'amanyira omuntu eyatuula mu kibiina n'atekinga time ye n'akola omulimu gwe with a lot of passion n'amaliriza nga tebamuwadde respect, mugenda tumanyira mutya? Kati mumanyire bali anti mwagambe nti ne online mugenda zikola ki na biki kale tubalinze ne ku online mujjo bamutukwate bamukola ki, naye I for one nkunga mwenna bannamawulire nze nvuddeyo kale katukunge bannamawulire nti batutwala mu kada kose zisimanyi biki byebiki, mwe mutusalirawo wawe tulina okubeera. Who told you that okubeera bannamawulire kitujjako eddembe lyaffe eryokubanga tulina ebibiina naffe bituwagira? Ani yabagamba nti nno wembeera munnamawulire nendaba ekibi sisobola kusaba nti njagala nkyukakyuka, mwe mutubaleemu ku magezi. We mubeerawo ne mulowooza nti nno bye mukola birungi, lwaki security gye muba musindika okola byonna byekola ejja eyambadde obukookolo? Era nsaba famire ya Ibra nga muwuliza bannange mutambuze akantu kano, nsaba famire ya Ibra Miracle, omwana eyakubiddwa eriiso ne livaamu kati ku ssaawa zino n'erina abaligize liyinza obutaddamu kulaba oba kutereera, nkusaba mukwano tokkiriza ka miliyoni kamu ke bagenda okujja okuwa oba n'okuliima nti no gavumenti egenda simanyi kuliyirira nabirabye gundi omu ng'ayogeraawo minisita nti gendayo era gavumenti yeewadde ne Mwami Museveni abimanyi bagenda mulabira bills ze zonna zigenda kusasula. Yabagamba nti kwolwo yali agenze kunoonya mabwa mu musasulire bills oba yali agenze kola mulimu gwe. Lwaki bwe muba mukola ebintu ebirungi twalabanga aba opposition mumukutte bubi nalukoola, naye ate owammwe nayise ebivulu lwakubeera ebivulu byammwe byaswadde abantu tebabijumbidde nga atambulira ku kitrakta ali awo bamutunuulidde naye nga ye ne poliisi emukuuma. So meaning this police is keeping a certain group of people and then other people, the opposition especially aba NUP tebalina mugaso, bo bakuttibwa bakuyisibwa bakuswazibwa bakukola buli kimu kyonna, naye bantu mmwe tubatunuulidde n'eriiso jjogi.